Mugataliiko nfuufu tuzze tukulaga emboozi ez'enjawulo ng'abantu abaliraanye ennyanja Nalubaale balumbiddwa amataba era nga basatira abasembyeyo okulaajana be bavubi ku mwalo gw'e Bukakkata ne Buvuma. Mu mboozi yaffe ey'akafubo n'omukugu mu mbeera y'obudde mu ssettendekero Makerere Dr. Michael Sekayi Mboga alambuludde ebimu ku biviirako amazzi okweyongera mu nnyanja Nalubaale naddala enkuba okutonnya nga tesalako. Tukimanyi bulungi nti omwaka oguwedde mwaka gwa 2019 enkuba yatonnya nnyo okusukka ekya bulijjo. Ekyo ne kiba nti kyaleetera amazzi okweyongera okubeera amangi mu nnyanja. Agamba nti kino si kipya nga kyali kibaddewo mu myaka gya 5 kyokka mu kiseera kino amazzi gakyali matono era gasuubirwa okweyongera singa enkuba egenda mu maaso n'okutonnya. Nti mu myaka gya 5 ennyanja amazzi gaali wansi nnyo mu buwanvu bwa mita 1,133. Amazzi ago ne geeyongerako katono mita ng'emu ne gatuuka mu 1,134 mu myaka gya 5 mu ebyo. Abaliraanye ennyanja balina okulekawo ebbanga erirambikibwa mu ssemateeka w'eggwanga okusobola okuwona amataba. Dr. Sekayi agamba kirungi amazzi okweyongera mu nnyanja era abantu tebalina kutya kasita bagoberera amateeka. Abantu abali okumpi n'ennyanja naddala abo abaasenga kumpi n'olubalama lw'ennyanja nsuubira nti tebagoberera amateeka. Omuntu abanga agoberedde amateeka n'abanga atasinze mu mita 2 ez'olubalama aba talina buzibu bwonna. Ayogedde bw'ati ku mbeera eyinza okubeerawo ng'amazzi gakendedde mu nnyanja. Bwe kiba bwe kityo kiba kitegeeza nti amazzi agayita ku bibiro eby'amasannyalaze gagenda kuba gakendeera n'obungi bw'amasannyalaze agaba nti gakolebwa gaba gakendeera. Okusinziira ku Michael, embeera eno terina weekwataganira na butonde bwa nsi obutaaguddwataaguddwa mpozi obuyonjo bwagwo obukendeera olw'okwesenza mu ntobazi. Ono alambuludde bw'ati ku kiviirako omwezi ogwokubiri okubeera n'ennaku 28 ate oluusi 29 nga ku mulundi guno gulina ennaku 29. Abantu b'enjawulo mu nsi yonna bakola kalenda okusinziira nga bwe bazaagala okusalamu omwaka ogwo mu myezi bo gye baba balabye. Kalenda gye tugoberera wano yava mu Balooma abaasalawo nti okusooka kalenda erimu emyezi 10 okuva mu mwezi gwe tuyita Maachi paka gwe tuyita Desemba. Agamba nti kino kisinga kubeerawo oluvannyuma lw'emyaka 4. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.